Nsoso okutendereza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala awa yenna yenna gwabeera nga ayagadde n'abeera nga amuwa kyonna kyonna omwana Adamu kyabadde amusaba, imma bufuzi oba imma bugagga. Ate Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga akeeresa oyo yenna yenna gwabeera nga ayagadde mu mbeera z'okubeera nga amugabirira, naye nga ebyo byonna byonna abikola ku lw'obwenkanyankanya bwe. Oluvannyuma n'embeera nga nsaba ebyengera n'emirembe bibeere nga bikakuwa ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Oyo yabeera nga yatujjira n'ekyengera eky'obusiraamu. Oba oli awo singa ekyengera ekyo yakyesigaliza n'agaana kubeera nga obubaka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamussangako singa teyabututuusaako, singa nze naawe tuli mu kifo kino olwaleero. Naye olw'okubeera nga buli kimu kyonna kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kye yamulagira ekirungi yakitulagira okubeera nga tukikola, na buli kyonna kyonna ekibi n'abeera nga akituziyiza okubeera nga tukikola. Ne tubeera nga tunaabeera nga tukoze ebyo ebintu wammanga, tujja kubeera nga tuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala mirembe. Baseruganda abampuliriza, ku nsi kuno tuliko, naye ffenna ffenna ekigendererwa kyaffe kwe kubeera nga ku lunaku lw'enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga atuwonya omuliro n'abeera nga atusanyusa n'ejjana. Olwokubanga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an, ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faza. Oyo yenna yenna Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaasaasira n'abeera nga amutaasa omuliro, n'abeera nga amuwonya omuliro, n'amuyingiza ejjana, ajja kubeera nga yeesiimye. Nekitegeeza nti okwesiima kw'omwana Adamu ku lunaku lw'enkomerero kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amuwadde ennyumba ey'emirembe. Naye nga ennyumba eyo tojja kubeera nga ogiyingiramu okuggyako nga olina ezimu ku nsonga ze weenyigiddemu okubeera nga zikutuusa mu kubeera nga oyingira mu nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga olunaku olwaleero tugenda kubeera nga twejjukanya ku asbaabu najaati yawma alqiyama, ezimu ku nsonga ezinaabeera nga zireetera omwana Adamu okubeera nga ku lunaku lw'enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala amufuula muwanguzi n'amuyingiza ejjana. Era nga ensonga esooka at-tawhid, era nga teriyo muntu agenda kubeera nga ayingira ejjana okuggyako nga yalina tawhidi ku nsi kuno, wabula tewaliwo na kubeera ng'owona omuliro okuggyako ekinaakuwonya omuliro kwe kubeera nga wali ku nsi kuno ng'okkiriza mu kalimatu la ilaha illa Allah. Omuntu ali kuno ku nsi ng'okakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala ali omu, yasaana okubeera nga asinzibwa. Oba omaze okubeera nga weenyagira ekisumuluzo ekinene ekinaabeera nga kikuggulirawo ku lunaku lw'enkomerero ennyumba yo gy'onaabeera ng'oyingiramu emirembe n'emirembe. Era nga omuntu singa ayogera kalimatu la ilaha illa Allah n'akyogera bi'ilmin kharaja min at-tariqati an-nasara alladhina ya'maluna wala ya'lamun, aba avudde mu banaswara abo abakola naye nga yebakola tebamanyi. Ate singa akyogera bi'amalin kharaja min at-tariqati al-yahud alladhina ya'lamuna wala ya'malun, aba avudde mu bayudaaya abo abamanyi naye ate ebamanyi tebabiteeka mu nkola. Naye ate singa akyogera ala sidiqin kharaja min at-tariqati al-munafiqina alladhina yudhhiruna ma la yubtinun, aba avudde mu bannanfuusi abo aboolese batasobola kubeera nga bakweka mu bifuba byabwe, kubanga omunnanfuusi kungulu akulaga nti musiraamu naye ng'ate munda si musiraamu. So tubeere nga tubanga twogedde ekigambo ekyo kalimatu la ilaha illa Allah, omuntu alina okubeera nga akakasa nti teriyo asaana kubeera nga asinzibwa mu butuufu bw'okubeera nga asinzibwa okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, si kukyogera bwogezi.
bonna akyogera bwogezi naye nga tokikolerako, ojja kubeera ng'ofaanana Abayudaaya, ojja kubeera ng'ofaanana Abanaswara, ojja kubeera ng'ofaanana Abannanfuusi. Tubeere ng'ekigambo ekyo tukikakasa mu bifuba byaffe, naye ng'ate n'ebikolwa bye tukola biraga nti Allah subhanahu wa ta'ala yasaana okubeera ng'asinzibwa. Era omumanyi ayitibwa Wahabu Nabba baamubuuza, alaysat kalimatu la ilaha illa Allah miftahul janna, abafa omuntu bw'abeera ng'akakasa nti Allah yasaana okubeera ng'asinzibwa, abatamaze kubeera nga yeefunira ekisumuluzo ekinaabeera nga kimuggulirawo ennyumba ye ey'emirembe, kyava abeera ng'abagamba bala kituufu, naye abeera ng'abagamba walakin ma min miftahin illa walahu asnaanun, tewaliyo kisumuluzo okuggyako nga buli kisumuluzo kyonna kyonna kiriko amannyo. N'abeera ng'abagamba bw'ojja n'ekisumuluzo ekiriko amannyo kikuggulirawo, naye ate bw'ojja n'ekisumuluzo nga tekirina mannyo tekikuggulirawo. Naye bwe yabyogera ng'alaza eri obulombolombo obwa kalimatu la ilaha illa Allah, nga kikyategeezaamu nti ojja kubeera ng'oli musiraamu, kirufu omaze okubeera nga ofuna ekisumuluzo ekinaabeera nga kikuggulirawo mu nnyumba yo ey'emirembe, yaani ejjana, naye ekisumuluzo ky'olina abaffe kiriko amannyo. Obulombolombo bwa kalimatu la ilaha illa Allah obumanyi mu butuufu bwabwo, oba ggwe olyawo nti oli musiraamu busiraamu. Era nga akalombolombo akasooka ye muntu okubeera nga alina al-ilmu al-munafi lil-jahl, beerako n'okumanya mu ddiini lyo, okumanya okwo nga kusobola okubeera nga kukuggyako obutamanya. Si kubeera nti olina irimu ng'ey'abawalimu, ne beera mu ddiini muno nga ebintu eby'enkizo naddala byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yatulalikako okubeera nga tukola ebyetteeka, ng'omanyi okubeera nga obikola mu butuufu bwabyo, naddala ekikulembera byonna byonna esswala. Kakasa nti esswala gy'osaala irimu yaayo ogimanyi, tosaala busaazi bibyo. Making sure nga esswala gy'osaala gisaale mu butuufu bwayo, ne kiba kinakuwaza tekiba kiswaza nnyo. Omusajja okubeera ng'oli myaka 5-6 naye nga bakusitula ne bagamba beera nga otusaaliramuko esswala wano mu lwatu, wallahi nga tosobola. Naye nga naawe oliawo weesunga ku lunaku lw'enkomerero okubeera ng'onaayingira ejjana, naye ng'omulimu ogunaasooka okubeera nga gubalibwa ku muntu tomanyi kubeera nga ogukolamu mu butuufu bwagwo. N'agamba akalombolombo n'aba bbiri, al-yaqiini al-munaafi lish-shakk, ye muntu okubeera nga alina okukkiriza okwannama ddala okugjawo okubuusabuusa. Bw'obeera ng'oli musiraamu, kakasa nti eddiini ery'obusiraamu ly'eddiini ettuufu. Tulina abasiraamu abamu agamba n'endaba ne bannaffe nabo bali ku kituufu, ffenna ggoolo eryemu, ffenna tugenda kudda wa Katonda. Tonnaba kubeera ng'onywerera mu busiraamu bwo, beera omusiraamu owannama ddala. Bw'olaba omuntu ng'akola ekintu nga kikontana n'obusiraamu, kakasa nti oyo si musiraamu, ebbanga ly'amala nga byakola si bya mu busiraamu, nga naawe okimanyi kimujja mu busiraamu. Naye tulina abamu batuuka n'abeera ng'agamba nze ndaba ne bali bannaffe nabo bali ku ddiini ttuufu nga ffe. Tonnaba kubeera nga ofuna okukkiriza okwannama ddala mu kifuba kyo. N'agamba akalombolombo namba 3, al-ikhlas al-munafi lish-shirk, ye muntu okubeera nga akola emirimu ku Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga emirimu egyo ogikola nga toyagala bantu babeere nga bakulaba. Tulina abaddu ennaku zino bangi nnyo, wallahi omuddu najja okusaala naye ng'ekimusaaza olw'okubeera nga waawangaalira bakimanyi nti ye Mustafa, ate abamwetoolodde si basiraamu. Kati ng'ajja okusaala ku muzikiti naye nga yeewala bigambo by'abantu kubeera nga bamugamba Mustafa, ate gwe omusiraamu gwe asigadde wano. Tubeere nga tukola emirimu naye nga tugikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omuddu najja n'awaayo ssente mu muzikiti, oba najja n'abeera ng'ayamba bamulekwa, oba n'abeera nga ajjawo ekizibu kyonna kyonna ekyetaagisa ensimbi, naye nga yabeera nga bwe batamuwaana ssente azijjayo, nga babeere nga bamukubira mu ngalo. Beera ng'okola buli kimu naye ng'okikola ku Allah subhanahu wa ta'ala. N'abeera nga agamba
akalombolombo namba 4 almuhabbatu almunafiyatu lilbughdi beeranga oyagala amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala agajjawo okubeeranga osunguwala. Tulina abaddu bangi nnyo mu busiraamu muno nga ye bw'alaba nga alina munne kyakola naddala nga mu busiraamu kikkirizibwa naye nga ye takikola asunguwalira oyo olw'okuba ye bunafu. Obunafu bwo ng'ate oli geemaanyi ge tosunguwalira oli akola omulimu ogwo. N'osanga omusiraamu ng'avumirira abasiraamu balekako ebirevu. Bona bafaanana nga mbuzi tasobola kubeera nga asalako ku birevu. Lwaki oba ovumirira munno? Ate okubeera nga ovumirira ebyo byonna byonna Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yajja nabyo kimu ku bintu ebisobola okubeera nga bikujja mu busiraamu. Tubeere nga twagala amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'ebyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yatulagira. Ababikola nga ffe bunafu gye tuli tuleme kubeera nga tubavumirira, tuleme kubeera nga tubasunguwalira. N'agamba akalombolombo namba 6 al-inqiyadu al-munafi litariki ye muntu okubeera nga asala endalinga eri Allah subhanahu wa ta'ala. Okusala endalinga okujjawo omuntu okubeera nga aleka ekintu ekyo. Bw'obanga oli musiraamu ng'osaala saala eswala 5 buli lunaku, tosaala otuuke akaseera obeere nga ova ku swala ezimu. Tulina abaddu bangi nnyo basaala kisiibo, ekisiibo okuva ekyaggwa wallahi tebaddanga mu mizikiti, naye nga naye bw'otamuyita musiraamu kimunyiiza nnyo. N'ayomba n'agamba gundi otampita musiraamu ampisaamu amaaso. Tubeere nga tukola emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala, naddala emirimu egyo egitukakatako okubeera nga tugikola nga teriyo okubeera nga tugireka. Kasobeera nga okimanyi nti ogwo omulimu gwatteeka ku ggwe, tokolako kaseera buseera n'oguleka. Tosaalako swala ezimu ez'olunaku 5 endala ozireke. Eyo nsomesa si ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'agamba akalombolombo akalala al-kufuru bima yu'badu min dunillah, buli kyonna kyonna ky'omanyi ekisinzibwa ekitali Allah subhanahu wa ta'ala beera nga okikaafuwaza. Olw'okubanga kalimatu la ilaha illa Allah tupakasa nti tewali asaana kubeera nga asinzibwa okujjako ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo nebeera nga y'emu ku nsonga ejja okubeera nga eyingiza omwana Adamu ejjana ku lunaku lw'enkomerero. Kituufu ekitiibwa eky'obusiraamu okirina, naye obulombolombo obuyimirizaawo obusiraamu bwo naddala ku kigambo kalimatu la ilaha illa Allah obutuukiriza, beera nga weekubamu tooki nga nange bwe nina okubeera nga njeekubamu. Ensonga endala enaabeera nga ewanguza omwana Adamu ku lunaku lw'enkomerero itibau sunnati nabii sallallahu alaihi wasallama, kwe kubeera nga tugoberera enkola z'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kola ebintu nga nabbi we yabiragira, tokolanga gwe bw'omanyi kusinzira ku kumanya kwo. Tulina abasiraamu bangi nnyo akola ebintu naye nga ye asinzira ku bulamu, asinzira ku bwongo bwe. Nagamba naye nze ndaba hadiisi eno tekolawo wano. Tolabanga kisaana kubeera bwe kiti. Tugoberere Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu buli kimu kye yabeera nga atulagira. Era Imaamu Malik Anas yabeera nga agamba as-sunnatu safinatu Nuh, man rakabaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Yabeera nga agamba okubeera nga okugoberera enkola za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabeera nga atufaananyiriza ng'eryato lya Nabbi Nuh alayhi salatu wassalam. Yagamba as-sunnatu safinatu Nuh, enkola z'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ziringa bw'olaba eryato lya Nabbi Nuh. Man rakabaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Kulw'okubanga buli yenna yalinnya eryato lya Nabbi Nuh alayhi salatu wassalam yawona, naye ate buli yenna yagaana okubeera nga akola ki? Alinnya eryato eryo yazikirira. So na bwe kityo oyagala okubeera nga owona ku lunaku lw'enkomerero, goberera buli kimu nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabeera nga akikola. Bw'onaakola bw'otyo ojja kubeera nga omaze okubeera nga weenyagira akakisa akanaabeera nga kakuwanguza ku lunaku lw'enkomerero. Era Abdullah ibn Mas'ud yabeera nga agamba iqtisadun fi sunnati
khairu min ijtihadin fi bid'atun. Omuntu okubeera nga afunayo omulimu oguliko enjigiriza ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga yeekwata ku ogwo naye gubeera mutono gutya n'agukola, kisinga omuntu okubeera nga ateekamu amaanyi ennyo mu kukola ebizuule mu ddiini. Ne bw'onaasoma buruda mmeka, ne bw'olirya amawuledi gatya, ne bw'olikola biki, naye nga byokola tebiriiko njigiriza ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tewaliwo mpeera. Naye ne bwakola omulimu mutono bwe guti, naye ng'omulimu ogwo wallahi guliko enjigiriza ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omulimu ogwo agufunamu empeera. So tubeere nga twenyagira akakisa ak'okubeera nga tunaawangula ku lunaku lw'enkomerero, naye nga akakisa ako tujja kubeera nga tukafuna nga tutambulidde, nga tukoledde ku nkola z'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ensonga endala enaabeera nga ewanguza omwana Adamu ku lunaku lw'enkomerero, fi'lu fara'idhi al-islam wa wajibatu ad-din, ye muntu okubeera nga akola ebyo byonna byonna ebimukakatako mu busiraamu buno. Buli kyonna kyonna ky'omanyi nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba kino kyatteeka okubeera nga okikola, baserugana tubeere nga tubikola. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeera nga tugamba mu hadith, sahaba yajja gyali ayitibwa Nu'man bin Qawqal n'abeera nga amugamba, ara'aita, olaba otya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idha sallaita almaktubata, olaba otya bwensala eswala zange almaktubata, ezo ezankakatibwako okubeera nga nzisaala, nensala eswala zange 5 olunaku, wa haramtu alharam, n'ebyo Allah byonna byonna bye yanziizaako okubeera nga mbikola nembeera nga mbireka, wa ahlaltu alhalal, n'ebyo ebyetteeka okubeera nga mbikola ebya halali nembeera nga nkola ki, nga mbikola, adkhulu aljanna, nabbi wenkola ebyo nja kubeera nga nnyingira ejjana. Nabbi kyava amuddamu n'abeera nga amugamba naam, ojja kubeera nga oyingira ejjana. Mu riwaaya endala batugamba yayongerayo ng'agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam azidi ala dhalika shay'an, ne bwe mbeera nga kwebyo songeddeeko yadde n'ekintu yadde n'ekimu. Faqala naam, nabbi naddamu ng'amugamba nti ye. Sahaba kyava addamu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amugamba, wallahi la azidu ala dhalika shay'an, sirina kye ŋŋenda kubeera nga nnyongera ku ebyo yadde n'ekimu. Saala swala zo 5 Allah bye yakuziiza bireke, Allah bye yakulagira bikole, ojja kubeera nga oyingira ejjana mirembe. Ne bw'otayongerako kyonna wekasoona asaala swala zo 5 ate obeere ng'okasa nti swala zo osaala ntuufu, Allah bye yakuziiza obeere ng'okola ki, obireka, naye bye yakulagira obeere ng'obikola, ojja kubeera nga oyingira ejjana mirembe. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'ili kulli dhanbin fastaghfiruhu wa atubu ilayhi innahu huwa tawwabur rahim wa huwa barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Soso okutendereza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne musaba birenga sebyengera n'emirembe ku ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukyoyongerayo n'omusomo gwaffe ogw'okubeera nga tuli kwejjukanya kuzimu ku nsonga ezinaabeera nga ziwanguza omwana Adamu ku lunaku lw'enkomerero. Ku lw'okubanga ffenna ekigendererwa abali kuno ku nsi abasiraamu tunoonyaamu kimu Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga atusiima ku lunaku olw'enkomerero. Ate Allah subhanahu wa ta'ala okusiima kwanaabeera nga atusiimye kwe kubeera nga atuwadde ennyumba ye ey'emirembe, era nga ensonga endala enaabeera nga ewanguza omuddu ku lunaku lw'enkomerero kathratul istighfar, ye muntu okubeera nga ayitiriza nnyo ku lulimi lwe okubeera nga asaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga amusonyiwa. Omuntu okubeera nga ku lulimi lwe ayitirize nnyo okubeera nga asaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga amusonyiwa. Ku lw'okubanga ffenna tusobya, teriyo ku nsi kuno muntu atasobya.
naye ekyenjawulo ekibeera bw'obeera ng'osobezza kikyozzaako. Bw'otegeera nti olina ky'osobezza weenyagire nnyo mu kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala okubeera ng'akusonyiwa. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeera nga atugamba mu hadith, tuuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran, yeesiimye oyo anaabeera nga asanga mu kitabo kye ku lunaku lw'enkomerero okubeera nga yasabanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga amusonyiwa. Oyo alisangibwa ku lunaku lw'enkomerero ne babeera nga bamuwa ekitabo kye, naye nga ekitabo kye kyalimu nnyo okubeera nga omuddu ayitiriza nnyo istighfar, ajja kubeera nga yeesiimye. Jasi kubeera n'obeera nga oleeta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, tekyetaaga na ddakiika ziri awo. Kigambo kyangu nnyo ku lulimi, naye ate abamu ku ffe tusuulayo nnyo gwa naggamba mu kubeera nga twenyagira ebyo ebinaabeera nga bitutaasa ku lunaku lw'enkomerero. Era Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga agamba mu Qur'an, wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah si wa kubabonereza ebbanga ly'onaamala ng'okyali mu bbo. Ate Allah n'amanyiza aya nga agamba wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna. Era Allah subhanahu wa ta'ala si wa kubabonereza ebbanga lye banaamala nga basaba okubeera nga mbasonyiwa. Ekitegeeza oyo yenna yenna ayagala okubeera nga takombezebwako ku byonzo bya Allah subhanahu wa ta'ala ayitirize nnyo okubeera nga asanya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga amusonyiwa. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atukakasizza nti si wa kutuboneza ebbanga lye tunaamala nga tukola ki? Nga tumusaba okubeera nga atusonyiwa. Naye ebbanga lye tunaamala nga tukola ebintu nga bwe twagala, nga gwe weeraba olw'okubeera nga buli lunaku osaala eswala 5 layiri osituka, gwe n'otuuka ne weeraba nti gwe tosabira Allah subhanahu wa ta'ala, kaba kabenje gy'oli ate akanene. Mutalina kubeera nga yeeyibaala na mirimu gye gy'akola n'alowooza nti emirimu egyo gy'akola gijja kubeera nga gimuyingiza ejjana. Ku lw'okubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeera nga agamba baswahaba be teri agenda kubeera nga ayingira jjana okujjako ku lw'ekisa kya Allah subhanahu wa ta'ala. So bwe tubeera nga ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala tuli bakugiyingira lwa kisa kye, ejjana eyo kiba kitegeeza omutalina kubeera nga yeeyibala nnyo nti olw'okubeera nti yasaali nnyo, olw'okubeera nti ye talina bunafu mu ddiini nga bwe yeeraba, ye n'atuuka n'okubeera nga yeezakka ng'alaba ye tasobya, ako kaba kabenje kanene nnyo. Naye omuntu ali kuno ku nsi ng'akimanyi nti mwana Adamu ategeere nti asobya. Naye obeera ng'olina ky'okoze ekiza Allah subhanahu wa ta'ala kikyozizzaako. Ekizibu tekiri mu kubeera ng'omusobezza, wabula ekibuuzo kiri nti oluvannyuma lw'okubeera ng'omusobezza kikyozizzaako. Era kyova olaba Aliyu radiyallahu anhu yabeera ng'agamba ajibtu liman halaka wan najatu ma'ahu, yeewuunya omuntu anaazikirira nga n'ekinaamutaasa ali nakyo. Kyava bamubuuza kyekiriwo kye kinaataasa omwana Adamu, kyava addamu ng'abagamba al istighfar, ye muntu okubeera nga sanya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga amusonyiwa. Yani kiba kya nnaku nnyo okubeera nga olina enzibizi gy'olina mu nsawo muno, wallahi ng'esobola okubeera ng'ekutaasa naye nga tosobola kubeera ng'ogikozesa. Kubanga buli muntu yenna yenna buli kizibu ky'abeeramu kasa abeera ng'alinayo pulaani B aba alina okubeera ng'agikozesa. Naye w'obeera ng'oli ku nsi kuno nga olinayo pulaani B esobola okubeera ng'ekutaasa naye ng'ate togikozesa, ekyo Ali radiyallahu anhu kye yali yeewuunya. N'abeera nga yeewuunya omuntu anaazikirira ku nsi kuno, yani omuntu n'ayingira omuliro naye ng'ate kinaabeera nga kimuwanguza akola ki? Akirina. So na bwe kityo mbakubiriza nga nange seerese eyo tubeere nga tujjumbira nnyo okubeera nga sanya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atusaasira, okubeera nga atusonyiwa, ku lw'okubanga ffenna tuli basobya. Naye abasobya abalungi be babatereeza ne babeera nga benza Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okubeera nga bamusobezza.
akabenje tekali mu kubeera ng'osobya, wabula akabenje kalimu ekyo ky'ozzizzaako oluvannyuma lw'okubeera ng'olina ky'okoze ekitasanyusizza Allah subhanahu wa ta'ala. inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antat tawwabur rahim. Wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar.